era nga mmanyi ngenda kwera mu Thailand munda nga sisuubirayo kunvuga kuntwala mu nsi ndala yonna apart from Thailand. Kati tutuuka ku kisaawe ky'e Thailand, Bangkok, batuyisaamu batutwala waliwo yatukimaawo baali bamuweereza ebifaananyi byaffe kuba baalina connector iti ogenda okukolera mu Thailand naye nga omulimu gwe baatugamba buli omu bamugamba abasinga baatugamba mirimu gya njawulo. Nze kamwa kwogera baŋŋamba nti ngenda bankola nga market productinga ebintu nga seela kati nga ntunda bintu webityo nga masimu bintu webityo. Kati ntuuka kojja wange baŋŋamba ale baatugamba tugenda batufuna miliyoni 4.5 mwatuukayo byali bitya? Tebasasula. Babakozeseza bwereere? Baali batwesa bwereere. Already baali basasula dda bano abeene Uganda. Namwaggwayo. Nga amakulu ndoza nga tulinga abaggwayo. Nga tebatusasula nga okola bukozi paka kwegamba wonaalaba nti no baka contract yaabwe eweddeko ng'era ffe twali twasigaza kubeera nti no tubakolere contract eggweko tudde ewaka. Mwali mwasayininga contracts ya we twali tuvudde eno tetwasayininga contract okumanya nti ekyo ekintu kyatulaga nti nno kya bufere. Tutuuka eri batusayiningisa tebasooka tusayiningisa contract kati tulinga emyezi gitambula giringa oba emyezi nga 5 ng'olwo baleeta empapula zaabwe kubeerako Luchina. Mwakolerayo ddala okumala emyezi 4-5? Amakulu kisinziira buli omu engeri ebbanga lyakoleddeyo. Nze nkoleddeyo emyezi 6 n'ennaku 9. Emmotoka olwo obudde buzibye zajja n'atukesa n'abula n'okubula paka twali tuli awo nga tutuuse naye nga we tutuuse just tugenda sulawo busuzi ate tukeere tuveewo nga si weewo yali hotel we yatutuusiza ng'olwo ndooza obudde buzibye nga abuze takyategeera ndooza tategeera takyategeera obanga tategeera waalaga kati n'atutuukiza mu hotel naye tutuuka mu hotel ne omusajja naggulawo geeti omusajja n'atuyita omusajja ne batugamba tuyingire omusajja n'akola ki omusajja n'atuyita ne tuyingira mu hotel ne twebaka ne batugawo ne twebaka ne tusula nga temukkirizibwa kubuuza nga anti ffe twali kati ffe tetulina kye tumanyi ng'ono driver yakola ki yatuvuga nga yalina kyakola ye nga yamanyi ng'agendera temumubuuzaako twamubuuzanga naye engeri gye yali nti nno tamanyi bulungi na luzungu n'okuba oluzungu yali alumanyi naye nga yeekaze babuli we twayitanga ku road blocks ezaawera oba zaalinga na mu 10 n'eyo naye nga buli we tuyitayo asasula ne batusaba ne passport zaffe ne bamala ne bazituddiza olwo ne tugenda ne tuyita ku ndala bwekityo era nga kyekimu kyakola kye bakola paka twatuuka twatuuka ku bayitayo mountain gye twatuukira. Mountain, it's a mountain. It's a mountain, yeah. Oba it's an area. It's a mountain. Ekyagituuma mountain kubanga waliyo nsozi w'otunula sides ne sides zonna olaba nsozi teri nnyumba gy'olaba teri ki wabula bakoleramu bufere. Abachina bapangisaawo nga bakolerawo kubbirawo bantu ku mirimu gye twalinga tukola batwali tukola emirimu nga gyakubbira mu banka kubba sente ku accounts z'abantu kubba sente nga bo bali bennyini bamanyi ekintu kyabwe engeri gye bakola ki gye babbamu kati naffe kuba batuleeta kati naffe ne batuyigiriza engeri gye bakola ki gye babbamu abantu nga ffe tetubimanyi kuba ffe abamu twali basiraamu naye mubeeramu toilet bakutwala ne bakwanika emikono bwe bati ne bagisiba ne bakusiba emikono n'obeera nga toyina woosobola kwetaayiza. Baali bakusibira ki? Nze nali mbagambye nti njagala kuresigninga bino sigenda bisobola kati ne baŋŋamba ojja bikola lwampaka kati ne balaba nga ne bannemerako ne balaba nga we banaakulemerako
kati neba okuntwala eyo balinga kwegamba bagala kulaba nti bwe banantwalayo nzire mbagambe nti kati ngenda kukola nzikirize amakulu nzikirize nti ngenda kukola kati bantwalayo mu Dakar room ne bansiba emikono naye tebankuba bakukwata emikono just bansiba just mikono bwe bati ne bansibira ku kibanga olaba pipe nebanga olaba pipe kati bakusiba enjegere nga bwe banakusiba wane waka enjegero zino ze basibisa nga bakutte ne bamanya ne bantu ne bahanginga we bati ne bansiba ku pipe eyo just n'olebeeta just mbeera nyimiridde naye nga mikono just gyegiri ku waggulu bwegiti nga bagisibidde ku pipe eyo ne bansibayo sawa ze bansibayo ne bamala nagenda okulaba nagenda olaba omukulu batumye translator najja nankima nenzirayo naye nga bakusiba eyo ensonga lwaki bakusiba okirize nti ngenda kudda mbakolere oveemu kiri nti nonyagala kutandika ali nga be batukwana abava mu nsi ez'enjawulo baddooni kati nga olaba Abamerika abo ezensi kati gwe wali oba mukazi ng'otani hello it's me Alicia, I'm from Singapore 28 years old bla 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 ebyo byonna n'otandika n'omubuuza n'akuddamu n'omugamba nkola omulimu bwe guti mbeera mu Singapore kwegamba client kyakubuuza kyoddamu kubanga bibeera mu system ya computer just gwe okola ki gwe bakuyigiza buyigiriza engeri gy'obisindikamu nti wakugamba nti no wakubuuza muddemu bwoti bwebityo system eyo bwetyo bwetambula ekityo bwe kiba ati munaye nga otandika nga bali bakola kati bali bo babira bamanyi nti no munaye boogera na muwala gwe bakwana ng'omuddamu kati bayina system we batuuka ne bagamba no system waliwo wootuuka n'ogendera simanya ku bya 40 orders nga customer omwetolooza olwovudde mu day 1 balina gunzi 4 balina day 1 day 2 day 3 day 4 kati buli wiiki osobola okumuvuga paka w'omutuusa buli lunaku oyinza okwogera ne client ennaku 2 kati ogenda omumalayo okwogera naye yeyo day 4 olwoba oyo okyatinze naye okumala nga wonalaba wiiki ng'okumala wiiki oba nga wiiki 2 kuba process eba mpanvu kati awo olaba nga balina we batuuka ne balaba nti nno kati ono customer agenda kuvaako ssente kati bwe balaba nga agenda kuvaako ssente ne balaba nga oba kaŋŋambe gwe gwali mu kukyatinga ne customer balaba nga oyinza obutamuvuga bulungi ngeri gy'okyatinga naye kati nga bana Abachina bakiyingiramu ng'olwo bamuluka nga bamuvuga bakyatinga naye nga bamala kulaba nti nno ono balaba nga ayinamu omulamwa kati ekibaweesa ogwe bo okuyingiramu kubeera nti nno we bakulaba nti nno oyinza Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nako lwaleero ndino omwana mulenzi ajjukira ku story y'abaana abavubuka be batwala ebba bukola obuyeekera oba mu Thailand. bali batugenda tugenda kubeera mu Thailand naye ne batuyisaamu paka Myanmar. Ne babayisaamu paka Myanmar. Be baatwala kukola obuyeekera Myanmar. Njagala okutegeera ku mboozi yaabwe yali etya. Mwebale kutwagala, mwebale ku subscribinga nga sinnatandika show njagala okutumirako omukyala Paula Kids and More, mutuuzi wa ngoye z'abaana ate nga gwe abeera yeetaaze ebintu ebyaba brides accessories babirina, engatto, obukomo obulungi, essaawa ez'abagole bajja kubeera bazikuwa bulambalamba.
bannaffe aba Platinum Wellness Spa ntambulanga nabo ate nga ne bannaffe aba Nachoti Hub we bali nnyo okubeera nti nno bakusala bweyiti gwe omwami oba omukyala. Ensanyusa okukulaba. Nange okusanga mukyala Dija. Ndi bulungi oli otya nnyabo. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Musoke Akram. Tunula mu kamera bakulaba abantu Musoke. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Musoke Akram. Buuza ku bantu otunyumize. Abalungi abatulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Musoke Akram. Nga nze omu ku Bannayuganda ababadde Emyanima be baali batwala nga batugamba nti no tugenda kwera mu Thailand, munda mu Thailand naye ne batuyisaamu paka Myanima. Kati munnaba kugenda mwafuna kitongole kye kyabatwala mwagenda nga mwagala ki basically? Nga tetunnagenda twafuna nze mba ndi awo njogeramu ne bakojja bange nga baŋŋamba waliwo ddiiru eriwo. Bagiyita ddiiru? Bagiyita ddiiru. Nga baŋŋamba waliwo ddiiru eriwo. Ddiiru eyo eri Thailand. Baagala abaana abasomye kompyuta abamanyi IT ogenda okukolera mu Thailand. Naye nga omulimu gwe baatugamba buli omu bamugamba abasinga baatugamba mirimu gya njawulo. Nze kamwe akwogera baŋŋamba nti ngenda bba nkola nga market productinga ebintu nga seela kati nga ntunda bintu webityo nga masimu bintu webityo. Kati ntuuka kojja wange baŋŋamba mbabuuza kojja mpulidde nti nno baagala abaana mwangambye nti no baagala abaana abagenda okukola ku kompyuta abagenda okukolera mu Thailand. Bakojja bange ne baŋŋamba ti mugenda bamukolera mu Thailand munda naye nga babasasula muze waka $1.5 million. Kati awo mba musobola obbalaabalamu mu $. Kati tutuuka tugenda batugamba nti nno batuleeta ssente batujjako ssente batusaba buli kimu ekyetaagisa. Bajjako ssente mmeka? Nze banzijjako miliyoni zaali $5 kisinziira kuba bakugambye nti omulimu bagenda kusasula $4 million. Nga bangambye bagenda kunsasula $4 million. Nze ssente zengenda obba nga nkolera era nga mmanyi ngenda kwera mu Thailand munda nga sisuubirayo kunvuga kuntwala mu nsi ndala yonna apart from Thailand. Kati tutuuka ku kisaawe ky'e Thailand Bangkok batuyisaamu batutwala waliwo yatukimaawo baali bamuweereza ebifaananyi byaffe kuba balina connector. Mwali abantu bameka? Nze nagenda twagenderanga mu batches. Nze twagenda abantu twali 5. Ffe nga we twagenda kati tutuuka batutwala tutuuka ku kisaawe batuyisaamu paka Myanima batutwala eyo batutwala ku mountain. Mwali abantu bameka nga mugenda? Bali abantu 5, abawala 2, abakyala 2 n'abalenzi 3. Mwali abantu 5? Abakyala 2, abasajja 2? Abasajja twali 5. Abasajja 5. Abakazi bameka? Abakazi 2. Be bantu 7. Be bantu 5. Abalenzi twali 3 then n'abawala 2. Be bantu 5. Naye mbadde nkyali wano ku engeri gye batugamba nti no gye batusabiramu gye batugamba nno tugenda kukola baagala abantu ogenda e Thailand okukola. Musenga ffe batugamba nti no tugenda e Thailand nga ba market production marketing ebintu.
amakulu in terms ffe nga tugenda bba nze nga nze kinoomu ne ndowooza nti nno ngenda bba ntunda bintu nga masimu ago customers market production ereereeta si bya mmere like batugamba kale like bakugamba ogenda kutunda masimu batugamba tugenda bba tutunda bintu nga masimu n'ebirala kati tutuuka nze bennyini bakojja bange be bamu ku bakirimu kuba be banzigira ddiiro eyo nali ndinamu kumaliriza nyumba zange ze nagulako eyo then ne baŋŋamba nti nno baagala bakoze Thailand kati nga balina omuchina gwe badiiringa nabo e Thailand kuba ye yabalukira ddiiro eyo nti no twagala abaana abamanyi kompyuta abasomye kompyuta abasomye IT okujja okukolera mu Thailand okukolera ku kompyuta kati amakulu tutuuka nze mbawadde ssente ezo bansabye passport kojja wange yennyini gwe nagenda naye ewa kansala kolo bamuyita kansala kolo ali abeera awo emabega wa bbira ali awo alinawo ofiisi abeera mu zoni ngyerabiddemu pozi n'ekyokulala abali ku HK Media olunaku olwaleero mugenda tusonyiwa Hakimu ono alinamuko Akram alinamuko katrama somehow so emboozi ye yes tugiwuliriza naye somehow somewhere ebigambo bimuskipinga abyerabira right naye tujja kutambulira awo kati zoni yadde ng'ogyerabidde nyumiza zoni enjerabiddemuko then kati tutuuka oyo kansala ffe ye yalinga agenti waffe ffe ababiri then kati bali abawa omuwala omu n'omuvubuka omu baali bamuyita Lasta then n'omuwala bamuyita Jaria nga ffe kansala ffe nga ffe yatutwala babiri we twayitira nze n'omuvubuka bamuyita Tom muganda wange bamuyita Tom then kati ne tugenda era bwe kimu ne ntwalayo passport yange n'agisindika e Nairobi kuba batugamba nti no visa bazifunira Nairobi ne bagisindika e Nairobi kati mba ndi awo visa nagifunira mu kisinga 3 kuba yo yajja mangu oluvannyuma nga mmaze nasooka bba waako haafu then ne mbagamba visa bwe naabezze nja bongera ka balance kamwe then ndyoke mpitemu ngende then kati ne bakola ki visa we yajja era kojja wange yankubira nali wa mukwano gwange naje nali side ze gayaze eyo nga walako nangamba visa yezze kati omwami ayagala ssente ze kansala ayagala ssente ze okuwa osobola okutambula ne mugamba ssente balance mbadde sikayinaawo kati nga nkyakayiiya naye kankubireko sister wange ndabe ng'akola ki anyamba mu kunyongerezaako ka balance ako sobola okutambula onakwira sister wange yasooka bano basooka kuŋŋamba nga sinakubira sister wange basooka kuŋŋamba nti weewole oba genda mu banka yonna weewole then osingeyo ki baani abakugamba bakojja bange ne baŋŋamba nti nno weewole ogende okole ki ojazizaawo kasita ogenda kukola ne mbagamba nenze ng'ebintu by'okwewola si byagala kuba nze ndi musajja musiraamu saagala bintu byakwewola ebyo saagala riba nembeeraawo ne mbagamba kasente we kajjira nja kutambula kasita visa ekyaliko ate visa eggwako nga ennaku z'omwezi 18 Desemba almost baali bampadde ndoze nga ya myezi ndoza esajjali emyezi 3 nenzijja nensooka mu bwongo bwange nensooka nzijja ewa muganda wange Faadi gwe nasookerako ne mugamba muganda wange bampadde visa twali namukubira ne mugamba bampadde visa Celebrity Eye Faadi wa Celebrity Eye kati ne mugamba munaye muganda wange bampadde visa naye mbadde saagala bintu byakwewola mu banka ebintu bya banka biba biwanvu ebyokwewola biba bizibuzibwa amakulu kati Faadi nangamba ngenda kuwola muganda wange
nambuuliramu ye engeri gyagenda okumpolamu naye olwokuba nti n'omutima nali mumanyi nti mutwala nga muganda wange nga mukulu wange ne ŋŋamba nensooka mulemerako era nemulemerako kati awo nali nkyali awo sista wange naŋŋamba kuba yali yakamala emikolo yali ava mu mikolo gye nga bagikwedde South Africa naŋŋamba nfunyewo akasente kakano nali ndi awo yankubira nabukubizi nali already ngenze ku ofiisi ya kansala eyo nga ngenze munnyonnyolamu nga mugamba kansala sente kakyagaanyi naye mungumiikirizeemu engeri visa gyekyaliko nti neggwako nga 18 kasente ako nja banka funye then nsobola okutambula then kati nali ndi awo wennyini ku ofiisi nankubira essimu naŋŋamba kiramu kuweereza sente ziizo jako sente ezo oyo kansala balance kaabwe then endala oweeko muganda wange then endala naawe otwaleko kati awo nenfuna omukisa nazimpeereza era nengenda ku simu nenzijjako nenziwa oyo kansala eyali atutwala we twali tuyitira naŋŋamba nti mugenda nakunga okuva kati nakunga 2 then mugenda nakunga kunaku olwokubiri munakunga 2 maaso then netusobola nambuulira details zonna wetugenda gye tugenda okutambulamu nambuulira bagulawo naawe ogundi group ya Thailand abagenda okutambula nga tusobola communicatinga mu buli kimu kuba twayita baali baguddewo group nga ffe abagenda wetugenda okugenda then awo olunaku lwatuuka era ne bankubira zaali ssaawa 3 ez'okumakya naŋŋamba nti olina okutuuka wano baali baŋŋambye essaawa 3 naye nenkerewamuko katono just waliwo ebyankwatamukawo katono then nentuukawo ssaawa ezo natuukawo ssaawa 4 then nga bakyali ku ofiisi era ne gwe ngenda naye waali nga naye akyakiryalinga ebisigadde bakyambuuliramu engeri gye tugenda okutambulamu then we natuukira nange ne bambriefinga awo ne batubriefinga then nemala nenkola ki ne batugamba tulinnya emmotoka muka kansala yennyini so called Namuli Kolo era gwe twagenda naye paka ku airport. Nekituuka ku airport twali tugenda n'atugamba naye mugenda kukolera mabbali ga Thailand temugenda kwerera mu kibuga mu Thailand mwennyini. Last moment awo nga mutuuse ku kisaawe. Awo nga tuli muvuga tugenda ku kisaawe. Awo yo story. Awo mwali muli mu Kenya wano nga tugenda tuva waka. Just visa mwagifunira Kenya naye mwagenda mwayita wano Ntebe. Passport wetufuna visa passport zaffe baziteeka mu visa mu butabo ne babuleeta. Ne babuzza then kansala buli omu n'amukubira banza already baali bankubidde kojja wange oyo nga nkubidde nga ngambye nti no visa yo yazze ne mugamba kale kirungi yebale kujja kirungi kati ngenda kujja then nangamba jangu ne ka balance k'omusajja awe natandikira okukola ki okutetenkanya engeri gye ngenda ofuna mu ka balance ke. Kati mutuuka mu kkubo babagamba nti mugenda kukolera amabbali wa Thailand. Olwo nga tugenda n'oyo mu kansala Kolo Namuli Kolo awo nga atandika otubuulira nti mugenda kwera naye mugenda kola naye mugenda bamukolera amabbali ga Thailand si munda mu Thailand munda wabula mabbali ga Thailand. Temwababuuza nti omulimu gukyali gwe gumu? Awo engeri gye twali nti nno awo obudde obwo be baali batutegeerera kuba obudde obwo nze nagezangako okwagala omukwestioninga naye nga aŋŋamba nti nno Akilamu tombuuza nnyo bibuuzo bingi kati nange nensirika nentandika kuwuliriza ye kyatugamba netugenda n'atuwerekera netugenda naye nga kusinzira bwe yatugamba ekyo ekigambo netufunamu ennyiike okweraliikirira netugamba naye ate batugambye tugenda kwera mu Thailand munda ate lwaki ate batugamba nti no tugenda kukolera mabbali ga Thailand kati awo buli omu nze ne gwe nali naye kuba ffe twagenda babiri mu mmotoka ne gwe nali naye naŋŋamba netwogeramu kaawo netwekuba ku bwama naŋŋamba naye
mutima gunkubidde kino ekintu kyandibanga si kituufu naye tumale gagenda tulabe tunalabira eyo then ne tugenda naye nga era tugenda ayogera kubanze nagezaako okwagala omubuuza ebibuuzo naye nga ngamba Clam tombuuza nnyo bibuuzo bingi era nga wo abafere we baba nangamba tombuuza nnyo bibuuzo bingi kasita mugenda birabira eyo naye nga wano wonna mu mbeera yonna okutandika process eyo yonna nga ndaba birimu nze nga omutima gwali gwankubira naye ekintu kino kyandiba naye nengamba ekintu kino kyandibanga si kituufu naye kale nze nga nsinziiridde ku kiri nti engeri bakojja gye bakirimu gye bankakasa nti nno ekintu abafamire kyekintu kituufu neŋŋamba naye nga nze omutima gwali gunkubidde naye neŋŋamba kaŋŋende olw'abano kubanga bano be baali basinga okumanya oyo kansala Kolo okuba baali mikwano gyabwe era nga be bamuwa n'abaana kuba ba branches zaali nnyingi twavanga eno e Kampala mu branches za njawulo kubanga era nga abo bakojja be bakirimu era nga be bamanyi ddiiro eyo era balina abaana balabe baali abatusookayo be baali batwala kati neŋŋamba kaŋŋende naye olw'ensonga nti ŋŋendedde ku lw'abakojja kubanga mbamanyi bafamire omuntu wa famire wakuteekamu tata ng'olyawo otunula oti ng'omwesize nti wa famire era we tutuuka eyo tutuuka tulaba situation embeera yokka gy'olaba wali mbutuufu wandibadde wennyamira kubanga embeera yali nzibu mwatuka ku kisaawe kyeriya embeera yatandikira ku kisaawe embeera twatandika girabira wano nga tugenda ng'ono muka kansala Kolo atugamba nti mugenda kukola ng'emboozi gyatugamba ffe nga ffe ne tukitegeera nti nno kirabika nti kintu kino si kirambulukufu bulungi naye olw'okuba nti already twali twateekamu sente zaffe ate nga n'ebibinza kale nga tumanyi nga bwe banakera enkya ne bagamba ogenda bweru olese kino olese kati embeera yatandika okutabukawo ku kisaawe etya nkubira nsigira ekifaananyi embeera etandika okutabuka ku kisaawe ng'omusajja atukima ng'omusajja atukima kuba twali twakatuuka twatuukawo ssaawa 8:40 nkyazijjukira bulungi ku kisaawe kyewa Bangkok ekya Thailand bwali budde bwa misana era nga bwe buti kuba essaawa nzijjukira ssaawa zaali 8:40 kati twali twakafuluma bwetu tuli awo wennyini bwetu tumaliriza tufuluma omusajja we yajjira omusajja oyo alabika munansi weeyo kuba olulimi lwe yali tamanyi na lulimi tamanyi bulungi na luzungu eyatupiikinga ku airport kali tutuuka awo omusajja atupiikinga n'atugamba n'atulaga awo omukyala bamuyita Joanna mu China oyo Joanna gwe baali bakolagana naye bano abaki bano ba agent nga mukwano gwabwe nga ye yabazigira ddiiro eyo ey'okubagamba nti nno mwinayo abaana abasomye computer abamanyi IT bajje beekolere sente zino masavu sente nnyingi kati ne tutuuka ne batuga omusajja n'atulaga ekifaananyi ng'oyo Joanna waliwo oyo omu gwe twagenda naye ng'ate ffe twali tetunnaba namumanya nti agent kumbe naye yali agent nga yakolako dda obufere buno e Dubai bamuyita Mukisa Hilda Powers kati ekitegeeza mwagenda abantu 5 nga kwe kuli n'oyo omufere kwaliko oyo omufere naye nga ffe tetunnamumanya kuba oyo omufere twamulabira wa ku airport ng'olwo mukakansala atugambye kuba yatugamba nti ezo sente muvungiseeyo sente mu $, mugenda laga wali ku airport nti no mugenda kukyala oba mugenda kusuubula bintu byali bibiri ffe yatugamba tugenda kukyala babala n'abagamba mugambe okuyitawo ku airport nti no mugenda kusuubula muli basuubuzi basobole bayisaawo kati ono omukyala Hilda Powers we tumusanga ku airport yali agent tumutegeerera eyo gye tubadde nti agent ng'atandika otunyumiza ye kennyini ng'atandika otugamba nti ebyo ebintu nze bino ebintu nabikolako dda bino ebintu mbimanyi ebya scamming ebyokubbira ku mikutu ku eby'ekichina kati ono omukyala muka kansala Kolo muka Namuli Kolo
muka kansala Kolo Shafik oyo Hilda twamusanga ku airport kwennyini kati ye yajja atugamba nti oyo mugenda muwa ssente zino agenda kuliisa ayina bagenda oliisa ku airport basobola bayisaawo ze zino ssente ze baatugambe eno nti no mugenda kukola ki muvungise ezo ssente muvungiseemu ssente mugendemu ne show money emitwalo nga 3 naye nga muzivungisiza mu $, musobola otuuka ali nga mulagayo nga ze tugenda olagayo nti nno tugenda kukola ki abagenda okusuubula nga ze bagenda olagayo n'abagenda okukyala nga baziragayo zisobola bayisaawo ku airport basobola okukola ki tusobola okugenda gye tulaga naye nga zaali zakutuyisaawo era nga emmala ozibwayo wemuziragayo wali bazibadde ssente zammwe tebazitwala Jessica samuziragayo nga balaba nti no yabano bagenda kusuubula nga babaleka naye nga ssente zammwe bazibaddiza then kati oyo mukyala ye twamusanga ku airport kati ffe ne tumuwa ssente oyo gwe twandiise show money okutuyisaawo then kati tugenda tutuuka ku airport Bangkok omusajja atupiikinga atulaga nga oyo Joanna bamusindikidde dde ebifaananyi byaffe abaana abazze olwo olunaku kati munaye omusajja nga tujjako ngugu zaffe nga ziteeka mu mmotoka yazisitula n'ozisitula ye kennyini nga ziteeka mu mmotoka nga atuvuga omusajja nga atuvuga oyo omusajja nga atuvuga obudde bubwo tugenda nga tugamba ye bannaye naye ffe omusajja ng'atuvuze nnyo abatatuuka kiki okitegeera olwo nga Bangkok twagirese dda ekibuga ffe kuba twali tumanyi tugenda kwera Bangkok kumbe balina pulaani zaabwe nga batuyisaamu paka Myanmar eri mu bayeekera kati omusajja avuga olukubakuba lwali tutonyerera tuuto kiro ne tubula n'okubula twatuula mu mmotoka ne tutuula mu mmotoka ffenna ne tugikoowa nga tugamba omusajja twogera naye nga tugamba nga tetutuuka omusajja ng'akanya tugamba mmwe mugume tugenda nze abatwala omusajja n'atuvuga ne tubula n'okubula omusajja n'abulamu n'atuka ekiseera kuba obudde bwatuka ekiseera nga bwakiro mbuzibye omusajja n'abula n'okubula kyokka jjukira olukuba lutonya ng'olwo yatusookeza ku KFC kati oli omuchina Joanna yamugamba baali boogereziganya nga womanyi munaye ogenda Bulaaya omanyi nti nno obulamu nga womanyi nti ogenda bweru ogenda kukola obulamu bukyuke kati munaye omusajja kumba ayogereziganyiza n'olyani n'oyo Joanna n'amugamba sooka bayise ku KFC osooka bagwire KFC era twatuka ku KFC n'atugwira KFC ne batuwa n'ekyokunywa soda buli kimu ne tulya omusajja n'addamu n'avuga emmotoka olwo obudde buzibye omusajja n'atukesa n'abula n'okubula paka twali tuli awo nga tutuuse naye nga we tutuuse just tugenda sulawo busuzi ate tukeere tuveewo nga si weewo yali hotel we yatutuusiza ng'olondooza obudde buzibye nga abuze takyategeera ndooza takyategeera obanga tategeera waalaga kati n'atutuukiza mu hotel naye tutuka mu hotel omusajja naggulawo geeti omusajja n'atuyita omusajja ne batugamba tuyingire omusajja n'akola ki omusajja n'atuyita ne tuyingira mu hotel ne twebaka ne batugawo ne twebaka ne tusula nga temukkirizibwa kubuuza nga anti ffe twali kati ffe tetulina kye tumanyi ng'ono driver yakola ki yatuvuga nga yalina kyakola ye nga yamanyi ng'agendera temumubuuzaako twamubuuzanga naye engeri gye yali nti nno tamanyi bulungi na luzungu n'okuba oluzungu yali alumanyi naye nga yeekaze mune nga tukanya mmubuuza omusajja tumubuuza nga ne byatugamba tebitegeerekeka bulungi translatingira ku ssimu netugamba era twatuuka ekiseera netugamba naye banaye tebatugyamu ebibumba babantu tebatugyamu ebibumba ebiwooboolo kwegamba ne twatuuka ekiseera nga tuli stranded nga tutidde ekituufu twatuuka ekiseera nga tutidde netugamba tuufu eno gye tulaga kisusse ng'olwo olugendo lwennyini twakoyekooye dda naye ng'omusajja akyavudda
twafuluma ku airport ku kisaawe kya Bangkok ekya Thailand zaali saa 8 n'eddakiika nga 45 we twatandika omusajja oyo yatandikira ovuga n'avuga n'okumugamba nti nno bannaye enjala etuluma ye twamugamba engeri gye tukooye ate n'enjala tetunnalya tetulina kye twalidde kati olwo n'ayogerezeganya n'oli oyo Joanna ndowooza kwe kutuyisa ku gundi ku KFC ne batugulira chips chicken n'ekyokunywa ne tuli ate naddamu n'avuga era n'avuga kuba ye yavuga paka twatukeesa ne tuyiranga n'egundi tugikooye emmotoka tugikooye nga ffenna tuyira tukooye twetamiddwa n'okwetamwa olugendo lwokka lwe lwasooka tusimula olugendo lwali luwanvu ne tukeesa ne tutya n'okutya ne tugamba bano abantu tebagenda tulya olwo nno obudde buzibye ne tutya buli omu n'agamba munne buli omu yeesabire twesabire ate buli omu anywere waali ng'otutandise okujjamu okutya bano abantu tebaatusalemu ebibumba olwo n'omufere gwe mwazze naye yaali kuki oyo omufere oyo agent era nga tuli naye ng'alaga ye ng'atugumya alaga nnyo nga ye waabimanyi bo already yali mufere ng'abimanyi naye n'agamba tebasobola tujja mu biwoowoolo tebalina kye basobola tukola ng'ayogera mu mmotoka ne tuguma tugamba kale tugende kubanga ye era n'okumulaba wali omulaba nti mukazi nga azze kyayagala okukola akimanyi kati munaye ne tuba tuli awo ne tutuuka n'ayogera n'omusajja n'aggulawo geeti ku hoteri n'amugamba ne boogereziganya mu lulimi lwabwe ffe ndowooza n'amugamba bano basule wano bagenda kukeeraba bakime era we kyali ne tusola mu hoteri awo baatukeeza ku makya subuhi ne bakima ne bagamba ne tuteekamu luggage zaffe mu mmotoka ne tugenda kati ne batuvuga paka ku mountain kati awo ku mountain tutuukayo naye nga buli bwe muyita oyo omusajja yalinga asasula muyita ku magye blocks nga nnyingi muyita ku blocks za njawulo naye nga asasula waliwo twatuuka baali bamanyi mission balayika baali bagimanyi kitoovu buli we twayitanga ku road blocks ezaawera oba zaalinga na mu 10 n'eyo naye nga buli we tuyitayo asasula ne batusaba ne passport zaffe ne bamala ne bazituddiza olwo ne tugenda ne tuyita ku ndala bwe kityo era nga kyekimu kye bakola paka we twatuuka kati we twatuuka ku bayitayo mountain gye twatuukira. It's a mountain, yeah. Oba it's an area? It's a mountain. Ekyagituuma mountain kubanga waliyo nsozi w'otunula sides ne sides zonna olaba nsozi teri nnyumba gy'olaba teri ki wabula bakoleramu bufere abachina bapangisaawo nga bakolerawo kubbiramu bantu ku mirimu gye twalinga tukola batwali tukola emirimu nga gyakubbira mu banka kubba sente ku accounts z'abantu kubba sente nga bo bali bennyini buyumba buli awo bulinga bwa mabaati tebutegeerekeka mulimu obutanda babuzimba nga bwa mabaati kuba eri walinga omusana mungi kati ng'omusana we guyitirira owulira ekibugumu nga kiyitirivu njagala nzeeyo emabega waneno we babatuusiza mu nfo mwakatuuka awo nga twakatuuka ku mountain olwo mutuuse bababuulidde mugenda kukola kino mugenda kukola kiri kati tutuuka ku mountain ne batutwala gye tugenda okusula ne baleeta emifaliso ne batuwa obufaliso ne tuteeka ku butanda buli omu kwe tugenda okusula kati tutuuka batwawula abalenzi mu ruumu yaabwe n'abawala mu ruumu zaabwe. Mwasangayoka abalenzi abalala aba Uganda? Twabasangayo. Twabasangayo abo bo be basookerayo ddala. Twabasangayo baali bangiko be twasangayo Abannayuganda. Kale ne tutuuka awo ne tuwummula mukolo olunaku ne twebaka. Tetwatandikirawo kukola. Kati olunaku olulala
olunaku olulala ne batuyita twali tuli eyo mu room tugenda kwebaka tuli mu room tuli mu kutegeka bintu byaffe nga omuntu nti mutuuse muri mu kutegeka mugenda kusula biki ebyo kati ne batuyita ne batwala mu office ze tugenda okukoleramu naye nga zo office nnungi bizimbe birungi birabikira ddala bulungi ne batandika otu briefingamu awo ne batubuulira bye tugenda okukola ne batugamba buli omu ne bamutestinga batandikira mu typing speed okulaga nti no typing speed otypinga gunzi mmeka ebintu ng'ebyo kati olwaddako ne tutandika okukola naye nga twalinga tukola mu shifts kati we tutandika okukola mwatandikirawo ekyekiro enkeera twatandikanga nkeera ne tutandika okukola kati twatandikira mu tuyigiriza typing speed ebyo weebityo nga waliwo translator ne baliida balaba nti osobola okukuba gunzi mmeka weebityo okukuba ki okulaga typing speed yo eyimiridde etya osobola owandiika ebigambo bimeka mu ddakiika kati olwajjako ne tutandika okukola ne babituyigirizaawo ne batuwa ne bajjayo kompyuta ne batuleetera kompyuta ziba mpya era babawa kompyuta zaabwe nga mpya ne batandika obbayigirizaawo ne babayigiriza ogenda olaba mutandisa oyigiriza kati mulimu abamu abaatuuka nga abagenda nga tebatula ku kompyuta kati nze nagenda nali situula ku kompyuta sigimanyi sigituulangako naye bali abantu n'oba totuula ku kompyuta n'oba tolina kyomanyi bagamba ojja giyiga kwegamba ne bakuforcing oyiga ki kompyuta kati ogenda olaba otandise okuyigayiga wotandika oyigayiga ogenda olaba batandika babawa ekifaananyi kwegamba kompyuta yaabwe bagyarranginga ne baleeta ne kubeerako omuwala waliwo abawala be bakozesa bano ab'ebbeeyi abalungi nga basoma mahoteri ga bbeeyi bavuga motoka ga bbeeyi bambala bulungi ebintu ng'ebyo kati be babeera ku gundiyo ku sitatasi ya kompyuta eyo kati gwe muba mukyatinga n'ensi za njawulo kati bamanyi obudde Abamerika bwe babeererako bamanyi obudde Abataki bwe babeererako bamanyi obudde Abakanada bwe babeererako buli nsi zonna bamanyi obudde bwabwe kati nga batandika nga bagamba kati basooka ne bakuwa kalinga banakuwa ka cheat naye nga babikuwandiikidde muli mu system ebiri mu kompyuta ne bagamba bakuwa amasimu oba n'amasimu abiri kati agamba amasimu mubeeramu okutandika okwogera naye hello it's me Alicia from Singapore blah 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 ebyo byonna ne babikuyigiriza kati gwe mu kutandika okuchatinga ne customer olwo baba bakwadde amasimu nga bakuyigiriza ebintu ebyo bibeera mu masimu ago nga ne mu kompyuta mu ebiri babisetinga kati ng'otandika nga bagamba kyetandika okuchatinga naye kati nga gwe gwobeera mukazi kati ffe twalinga bakazi nga ffe tukwanibwa bali nga be batukwana abava mu nsi ez'enjawulo baddooni kati nga olaba Abamerika abo ezensi kati gwe wali oba mukazi hello it's me Alicia from Singapore 28 years old bla 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 ebyo byonna n'otandika n'omubuuza n'akuddamu n'omugamba nkola omulimu bwe guti mbeera mu Singapore kwegamba client kyakubuuza kyoddamu kubanga bibeera mu system ya kompyuta just gwe okola ki gwe bakuyigiza buyigiriza engeri gy'obisindikamu nti wakugamba nti no wakubuuza muddemu bwoti bwebityo system eyo bwetyo bwetambula ekityo bwe kiba ati munaye nga otandika nga bali bakola kati bali bo babeera bamanyi nti no munaye boogera na muwala gwe bakwana ng'omuddamu kati bayina
system we batuuka ne bagamba no system waliwo wootuuka n'ogendera simanya ku bya 40 orders nga customer omwetolooza olwovudde mu day 1 balina gunzi 4 balina day 1 day 2 day 3 day 4 kati buli wiiki osobola okumuvuga paka w'omutuusa buli lunaku oyinza okwogera ne client ennaku 2 kati ogenda omumalayo okwogera naye yeyo day 4 olwoba oyo okyatinze naye okumala nga wonalaba wiiki ng'okumala wiiki oba nga wiiki 2 kuba process eba mpanvu kati awo olaba nga balina we batuuka ne balaba nti nno kati ono customer agenda kuvaako ssente kati bwe balaba nga agenda kuvaako ssente ne balaba nga oba kaŋŋambe gwe gwali mu kukyatinga ne customer balaba nga oyinza obutamuvuga bulungi ngeri gy'okyatinga naye kati nga bano abakyayina bakiyingiramu ng'olwo bamuluka nga bamuvuga bakyatinga naye nga bamala kulaba nti nno ono balaba nga ayinamu omulamwa kati ekibaweesa ogwe bo okuyingiramu kubeera nti nno we bakulaba nti nno oyinza okukolamu oba kaŋŋambe error n'okolamu ensobi ate nga balaba nti nno ne bafiirwa ssente nga tebalaba nti nno bagenda mujjamu ssente mpitirivu. Kati ezo ssente baba bazimujjamu batya? Omuwala asaba byakunywa, asaba biki? Kati basooka ne bamulimbira ku dola nga 3 obwo obusente obutono. Kati balina system ogwe kati ngaffe gwakyatinga ne client balina bye bagamba nti no kati osooka n'omugamba akuweeyo zino dola bweziti n'obeerera awo okumubuzaabuza ng'okyamusika eriyo kati w'olaba nga obwo budola asobola obuweereza kati nga balaba ono agenda vaamu omulamwa kati ezo ssente okuzimugjamu baba bamaze omulaba nti ono agenda kuvaamu omulamwa ayinamu omulamwa zezo ssente ng'olwo bamaze okuyitamu eno yonna process ya day 1 day 2 day 3 day 4 kati day 4 yeeyo gundi kwekuokubeera nti nno bamumaliriza ye end kulayira nti nno kasabalaba nga buno obusente atandise obuweereza awo nga bamanya nti nno ono agenda vaamu omulamwa kati ngaawo balyoka bamugamba ssente kati ng'ayinza omugamba kati mbadde njagala kumitinga oje Singapore bla 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 kati awo namugamba njagala ssente bweziti kati wazijjayo bwati jukira baba ne access ezo ssente bazisindikira okwo kweya account baba wa account kati basindika ezo ssente nga bano bazijjayo ng'olwo bamublockinga oyo client ng'oyo bamumaze. So bwe bakola like just oyinza okugamba njagala ssente za shopping mpangise ennyumba we tugenda osula biki kati wonna wamu ssente nga mmeka bukadde 10 ng'akwata 15 ng'obeeza dola oba 13 ng'azikuwa then ng'omala omublockinga. So byebyo bye babatwala okukola batugamba babatwala kola buyeekera. Ekyobuyeekera si bwe kyali just nti ekyo kyo bakireetawo kubeera nti nno mu area gye twali tukolera nga area y'abayeekera naye nga si bwe kyali tetwagenda bati batutte kola buyeekera just ekyo kyali nti mu area gye twali tukoleramu nga bali abantu batendeka abaana kati abavubuka abato kuba abavubuka bwe batukuumanga mwe tukolera mu zigundi ze tukoleramu be batukuumanga era nga w'osumagiramu bwoti ng'oli ku mulimu olwo nga bakuba baba n'embooku nga bakuba kugamba oba oyina kuva lw'ogenze ku mulimu paka lw'onnyuka oba oyina okubeera paka essaawa we ziggwako nga tosumagiddeemu nga w'osumagiramu nga bakuba batya nga bakuba baba n'embooku nga bano abacyayina nga babagamba baba n'embooku nga ajja nakkuba bo bali abantu emitima gyabwe gyafa tebalina mitima so buli kimu kyo baali basobola okukikola nga bakubisa n'amasannyalaze electric shocks bakuteekako bwe bati amasannyalaze ne westkaboti amasannyalaze ng'ogawulira bali abantu emitima kaŋŋamete emitima gyafa. Kati ebyasalale byo babagamba mugenda funa mutya? Ebyasalale batugamba tugenda batufuna $4.4 muzeewa. Bwe mwatuukayo byali bitya? Tebasasula
babakozeseza bwerere baali batwesa bwerere already baali basasula dda bano abeene Uganda namwaggwayo nga amakulu ndoza nga tulinga abaggwayo nga tebatusasula nga okola bukozi paka kwegamba wonaalaba nti no baka contract yaabwe eweddeko ng'era ffe twali twasigaza kubeera nti nno tubakolere contract eggweko tudde ewaka mwali mwasayininga contracts yamye we twali tuvudde eno tetwasayininga contract okumanya nti ekyo ekintu kyatulaga nti nno kya bufere tutuuka eri batusayiningisa tebasooka tusayiningisa contract kati tulinga emyezi gitambula giringa oba emyezi ng'etaano enaku etaano ng'olwo baleeta empapula zaabwe kubeerako Luchina. Mwakolerayo ddala okumala emyezi enaku etaano? Amakulu kisinziira buli omu engeri gye ebbanga lyakoleddeyo. Nze nkoleddeyo emyezi 6 n'ennaku 9. Kati nga weba awo ne baleeta egundi contract zaabwe bo ze bayita contract nga ziri mu Luchina. Ffe twasooka ne tugaana ne batugamba musayininga contract ne tugaana ne tubagamba tetugenda sayininga contract. Tetugenda ne tusooka ne tugaana paka kati awo wetwagaana ogwasooka ogwaddako olwo nga batandika bagirayo miggo musayininge by force kati ne tweteesa ne tugamba owaire kati tumale gasayininga engeri gye twali bana Uganda. Nze tebankubako wabula bantwalako mu dark room gye bayita dark room eyo ebeera nga woonaalaba gye bakutokyalingiramu kaŋŋambe nga woonaalaba ekkomera waneewaka kati gye bayita dark room bakutwala eyo dark room eyo mubeeramu ebanga woolaba kayumba naye mubeeramu toilet bakutwala ne bakwanika emikono bwe bati ne bagisiba ne bakusiba emikono n'obeera nga toyina woosobola kwetaayiza. Baali bakusibira ki? Nze nali mbagambye nti njagala ku resigninga bino sigenda bisobola kati ne baŋŋamba ojja bikola lwampaka kati ne balaba nga ne bannemerako ne balaba nga we banaakulemerako kati okwo okuntwala eyo baalinga kwegamba baagala kulaba nti we banaantwalayo nzire mbagambe nti kati ngenda kukola nzikirize amakulu nzikirize nti ngenda kukola kati bantwala eyo mu dark room ne bansiba emikono naye tebankuba bakukwata emikono just mikono bwe bati ne bansibira ku kibanga olaba pipe kati bakusiba enjegere nga bwe banaakusiba waneewaka enjegero zino ze basibisa nga bakutte ne bamala ne bantwala ne bahanginga we bati ne bansiba ku pipe eyo n'oleebeeta just mbeera nyimiridde naye nga mikono just gyegiri ku waggulu bwe giti nga bagisibidde ku pipe eyo ne bansibayo sawa ze bansibayo ne bamala nagenda okulaba nagenda olaba omukulu batumye translator najja nankima nenzirayo naye nga bakusiba eyo ensonga lwaki bakusiba okkirize nti ngenda kudda mbakolere oveemu kiri nti no njagala kutaminatinga nti no nze sibisobola sibyagala amakulu nti eri wali tosobola nga n'obagamba nti nno njagala kutaminatinga tosobola kuvaayo kuba bo nga kye bagamba twakuteekamu ssente zaffe nnyingi twabagula era nga bo bagamba twagala kuba baali batugambye baagala muzeewaka miliyoni 24 kasita nti obasasula ezo ssente ng'olwo bakuta ng'olyoka odda naye ng'ate ssente of which z'otayina ng'olina kuguma kukola banga lyokoledde ng'olina kumala kukola ng'olina kuguma kukola banga lyokoleredde nomala n'okola ki oba bo nga bennyini bakkooye balaba nga obakolera loosi bo bennyini ne bakutikka ne balaba nga tolina kyobakolera tobakolera tebakufunamu okutikka okudda ewamu. Mwali abannayuganda bameka mweyo enkambi? Mweyo enkambi twali abannayuganda 20 kuba bano baali bano twalinga 27. Abannayuganda 27. Abo be mwasangayo nga babakkiriza okwogera nga mwogera engeri gye bali nti nno bannayuganda bannaffe nga twogera nabo era nga kuba lwakuba nti nno bo kye balina nti nno bo be batusookayo. Wali wafaanana watya nga liringa ssomero? Liringa woolaba kiringanga kibangirize naye nga
musulanga wali mukoleranga wali nga kibangirizi naye ng'eri waggulu wotula side ne side olaba just olaba nsozi tolengerayo nti noba waliyo ennyumba gyolaba ekintu ng'ekyo naye nga just mubeera muli. Abannayuganda be mwasangayo bakugamba nti bamazeeyo bbanga ki? Abannayuganda be twasangayo baali abamu bali myezi ng'ena ku etaano. Waliyo abantu abagundi endala aba regions endala? Baaliyo. Waliyo abayindi, waliyo abanepaali, waliyo abanakenya, waliyo abakenyans bennyini abanakenya, waliyo beebo. Ekitegeeza ebintu bino bye tulaba ku internet, omuntu n'akusindikira message n'akugamba hi Hadija, ndabye page yo njagala kusupportinga. Abantu ababba okuviira ddala ku pages zaffe za social media balayika beeba n'abantu, kubanga omuntu bwabba social media page yo ng'ebadde eriko abantu nga miliyoni definitely asobola gitunda ssente empitirivu. Bwekityo bwe kiri era nga abamu baalabanga message nga nnene ekintu nga bakyesetingira. Abamu baalabanga ne message kuba abamu baalabanga message era nga bagamba bano basikama era nga mulimu abaabayiga, mulimu kuba babbye nnyo myaka na myaka, babbye nnyo ensi ezo myaka na myaka, era nga oliwo omuwuliriza message n'ogamba hi it's me Bella, it's me Alicia bla 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 nga akublokingirawo kuba aba yakutegedde dda. Mulimu abantu bababba nnyo kuba mulimu be babba, mulimu be batunzanga n'amaka, mulimu be batunzanga n'amamotoka. Ng'omukazi akuluka omuzannyo n'akugamba kati bazadde bange bali eno bakulinze okwanjula kwa ku Sunday linnya flight ojje, ebintu ng'ebyo kuba mulimu be bantu bababba nnyo era mulimu nga walinga wakamusindikira message nti it's me Alicia n'akublokingirawo n'agamba you are scammer n'akuvuma. Abalungi abali ku HK Media tuli ne mwana mulenzi Akram olunaku olwaleero bebano bebamu ku balenzi be batwala emyanema be mwalowooza nti no baba tutekola buyeekera gino gy'emirimu emituufu gye baali babatwalidde okkola. Tubeerako ku internet ne tulaba ebintu ne tubibuusa amaaso naye ebintu bino eno bibeera bituufu oba oliawo ng'omuntu ng'ajjanga mu inbox yakugamba hi Hadija, Alicia would like to be your friend biki ekitegeeza ebintu bino eno ebeera mu management nga nnene bali eyo bali mu ofiisi balengera n'okulengera biki byotextinga. Wow. Bwekityo bwekiri twavaayo. Kati olwo mwavaayo muti? Kati ffe mu kuvaayo kwaffe ffe twali bana abaasooka okuvaayo eri. Kati ffe tuvaayo twali kuba mwagenda bataano. Owokutaano ye yali alaze nti abimanyi. Kati nga w'olaga nti obimanyi kwegamba nga bakufuula mukwano gwo. Kati ensonga lwaki oyo owokutaano ye yasigala mu bana 23 abaali basigaddeyo. Kati ffe mu kuvaayo kwaffe twakeera ku makya ne batulondamu ne basookera nakunze. Nali neebase nga ndina mu kuloota ne bangamba musoka Akram nali ndoota kuddaka. Nali ndowooza kwegamba nali ndoota ekirooto bye nali ndoota kuddaka. Ng'oli mu kirooto ng'oloota kudda waka ng'oloota oli mu nnyonyi? Nga ndoota ndi mu nnyonyi nga ndoota kwegamba ndi mu nnyonyi ndaba nga nkomawoka ku lw'embeera gye tuyiseemu n'ebizibu bye tufeesinze bibadde bingi. Actually abaana abamu baatuuka n'ekiseera ne balaama nga baabakuba abaana babakubye. Ebizibu nga sinnaba kubiwulira mwayita mu bizibu ki? Kubanga mu kutunula okwange ndaba ng'omulimu omwangu nti teekamu amapeesa yogereza omukazi mbeera ki eyo gy'otenda gy'ogamba nti ddala twayita mu bizibu? Ebizibu bye twayitamu tebabawanga mmere? Emmere baagitowanga naye nga babawa muceere na bukokokoko nga balina ne kali ke bafumba ffe abasiraamu ke tutalya. Baali tebakkaka naye nga just kati mwalimu ffe abamu nga tuli basiraamu naye nga tukozesa plates zezimu just boozabooza ne baleeta ne bateeka awo lunch wetuuka ne mujja ne mulya like ng'ebintu ng'ebyo. Naye ebizibu bye ŋŋamba bye twayitamu kubeera nti n'abaana baabakuba abaana bayina
abaana bamu bajja n'obulemu abaana babakuba nnyo abaana bamu emigongo gyasala baali bakuba kwegamba okukuba okwo kwe baali bakuba nga balaba tobakolera nga olina ottula ku kompyuta nobba Omumerika oba Omutaki paka w'omugyamu ssente nga bwozikulema nga bakuba yeeyo tocha nga bakubisa amasannyalaze nga bakutwala mu ddaaka ruumu ebintu ng'ebyo bakugamba kozesa obwongo ebintu ng'ebyo nga bagamba twabateekamu ssente zaffe muyina okukola olina okubyayo ssente olina okubba client olina omugyamu ssente twagala ssente lwe lulimi lwe bawulira abaana babakuba nnyo kuba omwana watuukira okulaama n'agamba nze wenfanga nze nayitira wano kansala kolo yeyandeeta nze waffe weewano wenfanga mugendanga wano na wano weewaffe naye abamu baatuuka ekiseera ne bawulira nga beetamiddwa abaana babakuba nnyo mwali muzikozesa ngaffe ezaffe oba ku mirimu wali we twalinga ku mirimu twali tukozesa amasimu era smart balina amasimu gaabwe temwabeerangako ku social media kunnyonnyola abantu kigenda maaso olwo social media esimu nga olina kuddayo anti nga tuzireka mu accommodation ng'olina kuddayo n'ofuna akadde k'obeererawo ng'otoli ku mulimu n'oyogerako n'abantu bo n'obagamba tuli mu mbeera bweti ne bweti mutuyambe kubeera tetwandisobodde kutuuka ku gavumenti yaffe nga tetulina masimu abaana balina amasimu balina abantu baabwe abantu baabwe abo mulimu abaana nga balina abantu baabwe abanene be bamanyi ne basobola otuusa eddoboozi eryo ne tutuuka paka mu parliament n'ebitunulamu kuba mwalimu parliament yonna kati gwe kojjaawe yakuzigira ddiiru omuweereza ka message omugamba kojja embeera mbi yagamba ki kojja nga muweereza message nga ngamba toyagala kukola abaana abalala we bagenda nga bo bakola biki nga ngamba saagala kukola nga ngamba era abantu abo tebasobola kutokyalinga ng'obakolera bulungi ne mugamba kojja nze akugamba nze oba kojja wange era mukuyita kojja wange era ndi mutabani wo embeera gye tuyitamu eno eri ABCD embeera mbi embeera nzibu ne mubulira buli kimu kye tuyitamu wabula ye nga ye alemedde ku kiri nti nga weesaagala kukola nga wembalimba abalala bali bulungi ekyomukisa omulungi twali tuli awo amawulire abantu ne gatandika okusaasaana kati ne mugamba kojja kyamukisa mulungi n'okugalaba ne bagalaba n'amannya gaffe ne bagasoma kuba baasoma n'amannya ne mugamba kojja era ne buvidiyo mbuyina mu simu yange buli kimu nkiyina nga bwe byali mwakwatayoko ku vidiyo eyo twakwatayo ku vidiyo nga muli eyo ekifo nga tuli kwekyo ekifo era ne tulaga temwendazeeko ku ezo vidiyo njagala kuziraba nga mulimu ekyo ekibangirizi we mwali mukolera ne we twali tusula kati tutuuka kojja amawulire ne gabatuukako ne bagalaba olwo kukkiriza nti nno ki ebintu tuli mu kubonaabona katulabe tebitiisa oyo muwala gwe twakolanga naye ng'azimbye ebigere olwo bamukuba leka nkuteereko eddoboozi awo nga bamukuba olwo nga bamukubye nga bali mu munyiga bali mu kumunyiga guugwo omugongo biibi emigo bannange ekyeyo tukyagala naye nga tonnagenda ku kyeyo bino nga lwaki temubiteeka ku TikTok nga mutya okubatta nga tutya okututta ebyo ensonga lwaki tetwabiteekangayo ndaga ebirala njagala kulaba ekibangirizi we mwakoleranga bwe mutyo babakkirizanga okukwatawo vidiyo nga tuzikwata mu bubba ndaga mu bubba
nga video muzikwata mu bubba banaye ndooza nga mutya nga mugaba banaye we bandaba ku TikTok abachina bajja kunzita naye bannange okutambulanga kulaba ng'omuntu olina okumukaka alina okubba ssente bw'atazireeta embooka enyooka abantu bayita mu bulamu bannange mwe muli eyo ku social media mwegirisa bwegirisa muvuma abantu temumanyi kigenda mu maaso mu ggwanga. You should try meeting people omuntu akunyumiza emboozi n'osigala nga kati bano ate abakuba amasasi bo baawo abo bayeekera ng'olwo bali balwana ne bannaabwe kati nga n'ebitundu bye tulimu bye bino ebyekyasi ku mugga ffenna abali ku mugga mwesabire olutalo lutambulirako nnyo so kati eyo area mwe mwali abayeekera munnaye ffe baatugamba nti baba tutte kola buyeekera era twali tumanyi mugenze kutta bantu kubasala biso kubasala bugirita bba mwanviiri kukuba mmundu akazindaalo kaakano kakudidde twali tumanyi bakututte mu buyeekera baali tebatutte mu buyeekera just ekitundu kye twali tukoleramu kyekyali kyabayeekera nga mujjudde bayeekera nga batutte kufera nakubba abantu ku mikutu gy'abantu ku akawunti z'abantu mu mabanka mu bintu ng'ebyo. Kati mu mabanka tombuulidde mu bbanga y'omutya ssente? Kati mu mabanka balina zi akawunti akawunti ezo ze babawe zibeera ze babagulirawo ku kompyuta kati mwoyitira okubba ku banka ku akawunti y'omuntu amakulu nti bo bamanyi engeri gye bazibbamu kati ffe baali batuyigiriza engeri gye tubbamu. Bino si bye bakole South Africa? Bino si bye bakole South Africa bino? Ebyokubba ssente ku akawunti z'abantu? Kati bwe kityo bwe kyali. Kati gwe wabbako ssente mmeka? Nze baalaba nga nze sina ze nabba engeri gye nagenda nga mbadde siri nnyo nti mmanyi kompyuta kati fe abamu baatuuka ekiseera ne balaba nga woba tomanyi nnyo oba kaŋŋambe nti no tobisobola ebyo kati nga bakuzza mu department ndala gye bakuzzaamu yene ey'okufayininga ennumbers okwogera ne client n'agamba send me your number biki kati nga we tubafunako ennamba nga tuzisindika mu group kati leader nga azisindikira bali abakyatinga mwali mu department abakafulu abo ababisobola ababisoma oba ababisomako abo balina experience. Kati muvaayo mutya? Kati fe okuvaayo kwaffe bajja ne batulondamu basookera ku nze ne bagamba Musoka Kilamu, Abdulaziz, Yawe Lawrence ne Hilda Powers. Hilda Powers si yali omufere agent yali abibbako kati baamulondamu lwa nsonga yali atera okwerwaza yali yeerwazaako awo ne bagamba nti nalina gundi alina pressure ne bamutwalako mu ddwaliro kati okumulondamu ewalwawo we yagwawo neyabanga azirise kati ne bagamba nti ono atatufiirako eno kati ne bafunamu kuli okutya omufere eyo yali koodi natasobola kukola watali ssente kwali kufera era yali sino si mulwadde wabula yategeera nti wana watali salale saakubeerawo kati ye yali trick gye yakozesa ne basobola omumuteeka mugatta muffe ne batugjayo lumu naye nga mu kuvaayo kwaffe bajja buzine basoma mannya ne mufuluma ne batulondamu kuba obudde bwali bukedde nga tusuubira natupulaninga nagenda kukola kuba twali ffe tutandika ssaawa 5 ez'okumakya ne tunyuka ssaawa eyo nga 9 kati then bano abakyatinga nga baba bajja nga ffe tunyuka kuba kati abo babba kiro yensonga lwaki baali bamanyi
ez'enjawulo obudde bwe babeererako kati ng'abo bakeesa bafuluma mu bufulumi kulya kuddayo nga eri muli emirundi ng'esatu olunaku mirundi ng'esatu olunaku naye ng'era mulya just omuleme kwebaka kofi ng'ate gwamwegulira just mbeeramu sente eziriwa ze bataakusasula wegamba nga era nga omanyi ebyekifere kati nga wofunayo oba kuba katwalitwala ne bano bannansi abamiyanima bo babeeramu ne ssente najja n'akuwayo nagamba brother okay get this 500 baht okay go and you get something to eat like that kati nga wakuwa ogenda wali ofulumamu awo n'ogenda ali ku maduuka gaabwe n'ogulayo ka kofi obuteebaka naye kati ffe mu kutulondamu kwaffe balaba nga tebakyatufunamu nga bamala biseera okubeerawo kwaffe nga balaba bamala biseera kati bayina abamagye baabwe bayina abo abamagye baabwe bebayina connection kati babasindika ne basindika emmotoka nejja nayo tukima kati bo kye bakola babeera babakooye babasuula busuuzi babatwalanga kubaffe batutwala Maysot ne batusuula awo kati netandika okutetenkanya tugenda passport fe ababiri twalina eya Hilda Powers oyo omufere agent n'eya Abdulaziz nga zo zabulira ku mountain kati abo bo tebajja na passport wabula bajja buzi ne batusuula eyo Maysot ekyomukisa omulungi twali waliwo Lawrence oyo yawe twali tulina already betwali nga twogera nabo kati yawe n'akubira Michelle waliwo omukazi bambi bamuyita Madam Michelle era akoze omulimu munene nnyo gye tuli ne bamusindikira location yawe n'amusindikira location n'ajja n'atupiikinga Madam Michelle be bano bakiyambi abayamba abaana mu nsi z'ebweru abalemereddwa oba be bakoze deportation abantu abaludde mu ggwanga okumala ebbanga kati oyo Madam Michelle bakola bayina gundi yaabwe bayina organization yaabwe n'ensi endala kale ne kitongole kiyamba kitongole kiyamba abantu abafunye obuzibu ebweru bwekityo bwe kiri era bamwogeddeko ne wano ka video koolabye nga bamwogerako akaabukedde nga bagamba nti bakulagana ne OIM okusobola okuyamba bano baganda okusobola okutuyamba okuvaayo bwekityo bwekyali kati tutuuka ffe batusuula e Maysot nga Fadi ng'asindikira Madam Michelle location manya sorry si Fadi yawe Lawrence ng'asindikira Madam Michelle location Madam Michelle omunayi yajja n'omuwala omulala ng'ajja ng'atugamba ng'atubuuzaako nga twebuuzaako nga tumubuuza ng'amala atugamba bani abalina passport nga tumugamba nze ne yawe Lawrence abalina passport bana bala Hilda Powers ne Abdulaziz ezaabwe zaabulira ku mountain kati nga bana batalina passport nga ye kenyini yabeevugira kati nga ffe abalina passport nga tuwa Uber ng'etuvuga paka ku hotel eri around omwo then natwala hotel nasasula biru za hoteli nalisasulira endya okusula buli kimu natugamba mugenda beera awo ennaku 3 twaliwo ennaku 4 nga natugamba nasindikidde gavumenti yamwe ebbaluwa wenziramu ngenda bba ne access ebayamba okusobola okukola ki okusobola okuva eno okuvuunuka mwene ensi amakulu gavumenti ebakumuddamu bayagisindikira ebbaluwa gavumenti ebakumuddamu yali ayina obusobozi bayina obusobozi obukola buli kimu okulayika nti no babayamba paka mukudda mu nsi yammwe lwakwa gavumenti eyamuddamu n'atugamba kati gavumenti enzeemu kati n'atuvuga ne batukeera ku makya ne bajja waliwo omukyala gwe yajja naye era mukyala mundooza muzunguzungu era nga naye we yali bw'atyo
kati omukyala ne batuvuga paka ku gundi ku migration ya Myanmar. Batwala ku migration ya Myanmar n'atugamba munaye kati munaye government yaganye okumpandikira okunziramu wabula kyengenda okola ngenda bavuga mbatwale ku migration ya Myanmar mubabuulire mwajjamu kyengeri gye mwajjamu kati government egenda taking a role okumwe kati nga amakulu nga tusigalidde mu mikono gya government netugamba egenda taking a role ekole buli kimu naye yajja tubriefinze n'atugamba bwe bababuuza mugambe bwekiti ne bwekiti nga tubriefinzeemu kati olwamala n'atugamba government egenda taking a role yatugamba waliwo okuyita mu government n'okukola ki n'okusooka n'atugamba naye we munaabeera temuyitidde mu gundi eyo mu government we munaamuyitidde mu government manya government egenda sooka ebasibe kuba amakulu baali batukutte nga tuli illegally nga gundi yaggwako dda visa yaggwako mwayingira Myanmar ate nga mwalina kusigala mu Thailand kati visa nga yaggwako ate nga tuli mu overstay kati nga kyebatuvunaana kati munaye bwe batwalaawo ne batwala government y'e Myanmar netutwala paka ne batbriefinga ne bagamba bagenda sooka babasibe olw'ensonga zino wammanga ABCD visa yaggwako ne mutasobola kudda wammwe ate muri mu overstay nga zeje emisango gye batuvunaana tuli mu nsi eyo illegally aba okiraba kane batwala ne basooka ne batusiba ne twavaawo batusibayo ennaku zaalinga 3 era ne batuzza ewalala era nawo ne batusiba kati wala ne batujjako fingerprint buli kimu ne balyoka batuvuga paka mu Thailand era mu Thailand we twatuukayo era ne batusiba almost batusibira mwezi mulamba nga tuli eyo endyambi ekisibo kyonna kyagenda okutandika nga tuli mu komera batusibira ku detention center eyo ne tumalayo ennaku zaalinga 14 ne tuvaayo ne batwala Thailand ne basibira mu Thailand komera lya Thailand almost mwezi mulamba tuli abubi tebakkiriza kuvaayo wabula muvaayo nga mugenda kukola exercise nga temuyina ngeri ki gye mufunamu masimu gammwe babajjako amasimu mba mutuuse eri babajjako amasimu ne babatwala luggage zammwe ne muzitwala eri gye mulina oziteeka mu ruumu wabula jasiga osigaza ngoye zogenda kwambalako nabyogenda kwebikka naye nga temulina access munnaaye ne tuwandikawo kyamusa mulungi twasangayo abantu ab'ensi ez'enjawulo twasangayo aba Nigeria aba Indonesia twasangayo ensi ez'enjawulo nga nabo babasiba abamu babasiba Gwanjaga aba Nigeria abalala era nga balinga ffe overstay kubeera mu nsi eyo illegally abalala nga nabo balimu abalanga abasinga nga buli omu alina case ey'enjawulo amna ne tubeereyo ne basiba ne tuwandiika twali twatuuka ne twebuzaako ku bannaffe abaluddeyo ne tubagamba kati tukoze tuyofuna ku masimu gaffe okutegeeza famire zaffe nti batusibye bagamba olina wandiika balina ebbaluwa egundi z'owandiika foomu gy'ojjuza ofuna omukisa ne bakuddamu ne bajja ne bakuyita omusirikale najja n'akuyita n'akutwala wansi n'akuwa essimu yo n'oyogerako n'abantu bo n'obabuulira embeera gy'olimu nti bakusiba situation gy'oyitamu guba mukisa oba tofunye ojja beerawo paka wali ng'obeerawo paka nayo giba myaka 10 osobola ogimalayo n'okufiirayo osobola okufiirayo ne bazza buzzi mayite wobeera ate ofunye omukisa mayite ne bagizza bayinza n'ogiziikayo bali abantu tebalina mitima emitima gyafa kyensobola okukugamba kati munaye twali tuli awo ne tufuna omukisa abamu twalina ennamba z'abantu baffe mu mitwe kati nga mu mukomera mulimu essimu gye tukozesa y'abataki kuba mwalimu n'abataki nga beekolamu emirimu beewa emirimu kati nga tulina essimu gye tukozesa nga woba munaakasente
ng'osasula ng'oyogerera ku ssimu nga bakuwa eddakiika z'ogenda okwogereramu n'obudde bw'ogenda okukomako okwogera. Kati amakulu kasita obeera ng'otegeezezza famire yo nti bansibira mu Thailand ndi mukomera mu IDC center. Eri IDC center. Bagiyitanga IDC center. Kati naye ng'obategeeza kati nga basobola okukola kati nga amakulu ba preparing engeri gye bagenda okuweerezaamu ssente bagulire tiketi eno osobole okuvaayo. Nga bwe bagulira tiketi bali bakutaba Thailand. Already bafunako ku tiketi ezo nga bafunako commission. Amakulu nze baffe nga bwe twaliyo abaana kwa baali batusibye bangulira tiketi. Ne tuvaayo nga bwe bakwekudda. Navaayo. Obulamu buli butya kati? Obulamu si bubi. Psychological torture gye waŋŋambye okukwata eryeki? Egenda ewona. Okwerabiralabira, tokyerabiralabira. Ogenda otereera. Akusabire. Olinayo kyoyagala abali wano bakuyambemu? Bakuyambe bati? Nja kusaba banziruukirire banfunireyo ku ssente ez'okusobola okwebbulula okutandika obulamu. Ssente mmeka? Ne banfunirayo miliyoni nga 15. Onansonyiwa okuseka naye miliyoni 15 naawe wano ku HK Media siina gwe nalinda byo gwe baziwadde. Tulinawo omulwadde just ayagala kakadde kamu kabalemye obuweza naye kankusabire buli muntu n'omukisa gwe. Inshallah yetaaga Akram noonyaako nja kuba mukutuusako obulambalamba naye ansesezaamu kaawe. Wana gwe miliyoni 15 ssaawa eno olowooza zikyafunika? Zo nzibu naye nze weetaaga. Toyinaayo low budget. Ndayika oba etya? Ku budget entonotono. Kale ne bwe bampaayo 10. Nange ffenna tusesezza abali wano enseko naye inshallah kankusabire Allah atunule mu nsonga yo ayina miliyoni 10 mukwano nnoonyaako nnoonye ku Akiramu ono tumuddaabulule. Simanyi oba sheri gwako nga sisese mpozi eri ey'omukyalo yaweddeko nga sisese nalabye abantu nga bagamba kisho yaweddeko sisese. Kale muzikirize mbasibule sibula ku bantu tumira ku bakwano bo webaze ku bantu. Mpozi n'akatalekeka bwe baba nga waliwo asobola okunnyamba mu kuba mbadde nninamu ekirowoozo. Engeri gye tuli nti nno tutambula kufuna kukyusa bulamu. Oyagala kuddamu kutambula? Mbadde njagala kuddamu okutambula naye ng'ensi ze njagala okuddamu okutambuliramu nga America, nga Canada, nsi za Europe bwe zityo. Inshallah wabaayo nga oli asobola okunnyambamu mu mbeera eyo. Ndi musajja mukozi ayagala okukola anoonya okukyusa obulamu nange okubeerako mu bulamu abalala bwe beeyagaliramu abalala nga n'abalala bwe bakola ki obulamu obweyagaza kuba kino nja kiyita kwegamba kiringa kisomo litusomesezza naye era naye togwamu maanyi obulamu kyekikulu. Engeri gye nti ndi musajja mukozi nja kusaba abadduukirize banziruukirire mu mbeera eyo. Amakulu ne babeera banfuniddeyo ssente ze banfuniddeyo naye nga waliwo asobola ovaayo naŋŋamba nti sinzira ku mboozi ya Akiramu nja kusobola omuyamba mu nsi eno ayingire ensi eno ne ku bukozi bwange. Amakulu nze ne babeera bampaddeyo ka ssente katono ne babeera bampaddeyo akasente konna ke bampadde naye ng'oli waliwo asobola okunnyamba mu mbeera eyo okunziruukirira okuyingira America oba Canada oba Europe countries. Tukutegedde bulungi. Kale abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo bassa emboozi nze emboozi nje gye bassa.
okuva omwaka gye gutandikidde paka gye guggweerako. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Nga sinaba kuva waneeno baddia, njagala okubajjukiza nti Maria's Closet awo ku Equatorial Mall shop number 063 opposite Post Bank. Bayina engoye ez'omulembe, banoonyeeko mukwano. N'abali ku Kyeyo babakolako by the way. Bayina social handles banoonyeeko aba Maria's Closet bali awo ku Equatorial Mall, bajja kubeera bakolako bulungi engoye zaabwe ennungi nnyo nnyini ddala. Yenze HK Media, Fahadi owa Celebrity Eye, big up on yourself, nkutumiddeko nnyo muganda wange. Mpoza ate ne mwenna bankuba Kyeyo abali abatulaba nti mwebale kutulaba. Abaana abawala n'abalenzi mbagambanga nga tonnaba kugenda ku Kyeyo ebyo ebintu by'okukukusa eno ate simanya agende wa chairman gende. Tulabye ba chairman bangi abadisappointinze abantu. Nina omuwala gwe naleeta wano ng'agamba nti yatoloka mu bwamalaaya naye ng'alumiriza chairman ku kyalo nti ye yamuleetera omulimu. So ebintu ebyo ebirimu ba chairman ntandise okubibuusabuusa. Babeeranga ababasomedde eddiiru nga babagamba nti gendera ddala ku kyalo kye. Gy'oba otandikira chairman ajja kufunira abantu. So bambi mubeere careful. Tetuli wano kuvoola naye tuli wano kubalabula. Tetuli wano kukosa muntu yenna naye